Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu enkoko mu nfumba eno nga bw'ogenda okulaba. Enkoko yaffe tufumbye enkoko eriroko gye tufumbye. Tutandike beera ng'ogisalaasala bulungi, gyoze bulungi, giteeke mu seffuliya. Nkoko nkulu eno giggyeeko amasavu kungulu, jjukira ebaako amasavu mangi, giggyeeko amasavu. N'oluvannyuma teekamu enkoko yaffe mu seffuliya, oteekemu omunnyo, tutandike bwe tutyo. Omala okuteekamu omunnyo, teekamu akatungulu wamu ne galiki. Bw'omala obiteekamu, leeta amazzi, beera ng'oyiwamu amazzi. Ntandise nagookya eyangu okutokota. Enkoko yaffe tugifumbye bwe tutyo, tugitandise bwe tutyo. Bw'omala beera ng'ogibikkako, giteeke ku kyoto, gireke etokote. Kati wano ebeera etokota, funa akaseffuliya akalala, tusiike ebirungo ebigendamu, tugenda gisiikako. Tufumba nkoko ya supu nga bw'olabye. Teekamu obutungulu mu kaabutto nga kakyamuse, oteekemu n'ennyaanya, olaba. Kati ebirungo tubisiise byokka, n'enkoko eri yokka eri mu kutokota. Oteekemu ne kaloti waba waali ng'omufunye, oteekemu akatangawuuzi wamu ne kagaliki, olaba. Bw'oba otokose enkoko eyo, teekamu katungulu ne kagaliki biyingire munda mu nkoko wamu n'omunnyo, sooka oguteekeremu wali gusobole okuyingira munda mu nkoko. Oteekemu green pepper, kyenkola ky'oba okola, enkoko ejja kuwoomera. Tufune ka soya sauce, bw'oba okafunye beera nako ng'okayiwamu. Oba teekamu katonotono, kisinziira bungi bw'enva, kayitibwa soya sauce, kalungi nnyo nako. Bw'oba okafunye kateekemu. Oteekemu akanzaali, tutaddemu simba, oteekemu asimati, oteekemu lweyiko tutaddemu wa yero ow'enkoko yennyini gwe tutaddemu mu nkoko yaffe. Ebirungo byo tulimu bisiika. Otuzzi siika nga bw'oteekamu ku tuzzi. Bibyo tumaze obisiika nga bw'obiraba. Kati tugenda kubiyiwa mu nkoko yaffe eri mu kutokota. Tugenda kuyiwamu ebirungo byaffe nga bw'olaba. Ebirungo ndowooza obiraba. Enkoko egenda kuwoomera. Bw'ofumba bw'otyo kijja kwanguyira. Ekisooka enkoko egenda kugonda. Jjukira enkoko zino ezaffe zino ze tuyita eŋŋanda ezo ezikula ennyo ennyo. Ebiseera ebisinga ziba nkalubu, eba ekaluba. Kati bw'ogifumba bw'otyo kijja kwanguyira. Otunnyu beera ng'olozaako nga bw'oteekamu otunnyu ng'omaze okuyiwamu ebirungo. Mu birungo toteekamu munnyo, jjukira twakuteereddemu wali. Teekamu ka kootimiiru bw'oba okafunye, kateekemu bw'otyo. N'omudalasini bw'oba ogufunye nagwo guteekemu. Bw'oteekamu ebituntu ebyo nga bw'olaba, ekyamazima enva ziba zijja kuwoomera. Ogenda kuziwulira mu kamwa nga za njawulo ng'obadde oziryako. Zizo ziwedde okufumbirwa bulungi. Beera ng'ofumba bw'otyo enkoko yaffe egenda kuwoomera. Ddala ezo ezibeera zikaluba, ava ku bino ebyeru eby'ennyama biveeko. Naye enkoko yaffe eno gye tulunze n'ekula. Enkoko eyo gifumbe bw'otyo, egenda kugonda bulungi, egenda kuwoomera bulungi nnyo. Kyekyo njagadde mbeere nga mbalaga enfumba y'enkoko mu nfumba eyo nga bwe mulabye. Mwebale okubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.